Emmundu efuuse emmundu mu Uganda. Omusirikale wa poliisi akubye investi essasi mu kawompo. Yekolela itongwa ge mannya gange musirye mutwe bamusuze mutwe okusinziira ku budde n'ensimu muli mu kulabira video eno. Naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatulunze bulungi. Gavumenti ya Uganda erina okukuumanga bamusiga nsimbi ate yetandise okusaanyawo obulamu bwabwe. Kyannaku nnyo nti bw'eba ebasendasenda okujja okuinvestinga ssente mu Uganda ebategeeza nti Uganda is the pearl of Africa. Ebakakasa nti we munaasiga ssente zammwe mu Uganda mugenda kukungula bulungi era mudde wammwe n'ebisawo bya ssente nga mugenza okubaakinga. Baabuwe kye batamanya nti bo bennyini bagenda kuddira mu ssanduuko ng'ebisawo bya ssente babireseeyo mu Uganda. Naye bainvesita bano be balina akabanzi mu mutwe oba be balina ekikyamu ku mutwe. Bw'ofuna ekirowoozo nti ngenda kuinvestinga ssente mu nsi emu, ensi eyo olina kusooka ginoonyerezaako security wise eri etya. Ono yakusuubiza nti agenda kukuwa security okungula ssente empya n'enkadde mu Uganda, sooka omugugulingeko ebikolwa bye. Bo bannansi balinako full authority okubawa security, agibawa oba ye yennyini yali mu kubasaanyaawo. Bw'oli kizuula nti yali mu kubasaanyaawo, gwe sooka weebuuze lwaki gwe tali kusaanyaawo. Embizzi bw'eba esobodde okulya ekyana kyayo, gwe ekyana ky'embuzi ki ekikulowoozesa nti wambizi tasobola kutwala bulamu bwo. Naye bwe oluwulira nti Uganda is the pearl of Africa, tebatwala na budde gigugolinga kubafa ku kimu mbeera ya budde Mukama gye yatuwa. Ne batamanya nti embeera ya obudde yayonoonebwa abantu b'amayisa amavundu. Embeera y'obudde yakyuka, ensi yalimu ng'akawewo akaleeta obulamu, essaawa eno empewo yeegattamu omusaayi gw'abo gavumenti beebeetigumbudde. Ate nga gavumenti eyo yeekusuubiza nti bw'onaakola investments mu Uganda ogenda kufuna obukuumi obw'enjawulo, ogenda kufuna obugagga obw'enjawulo, ogenda kufuna amagoba ag'enjawulo, otuuke kudda ewammwe ng'olina ebisawo bya ssente. Baabuwe abamu bagenda okudda ewaabwe nga bali mu ssanduuko kubanga n'abamu ba investor gavumenti ya Uganda ebatta direct oba banene mu gavumenti babatta direct. Gwe yali abaze okuddayo n'ebisawo bya ssente, ebisawo bya ssente obirekera munene mu Uganda, gwe ne bazzaayo omubiri gwo mu nsi yo wamma nga tokungudde. So mwabaasoma mu nnyambeko muvuunulira ba investor bonna nti bw'oba ogenda okuinvestinga ssente mu nsi naddala nga Uganda, sooka ogigugolingeko. Security yayo eri etya? Abantu baayo bayala oba abantu baayo bali bulungi? Kubanga n'ensi yennyini oba Museveni eyali kuwadde security, abantu yabalumya obwavu nga bakyasobola okubba ne baleeta insecurity mu bulamu bwo. Ne society mwe tuwangaalira oba society mwe tukolera emirimu nayo yennyini ematalinga n'okubanga oli bulungi gw'omu wekka ku kyalo, naye nga abatuuze kwokolera bizinensi yo ku kyalo bali bubi, naye nga ku mataka gaabwe kwewazimba kampani yo. Ng'omugagga omu yajja n'abadyekadyeka n'abagoba ku ttaka lyabwe n'alikuguza n'ozimbako ku kampani. Toyinza kubeera na security emala mu bantu batali batebenkevu. Ba investor ekyo mukitegeere. Lwaki ngambye nti gavumenti eno erina okukuuma ba investor ate yetandise okusaanyawo obulamu bwabwe. Omutego omu ayinza okugamba ky'ogamba yabadde mukungu wa gavumenti ye yasaanyizzaawo investor oba yabadde gavumenti direct ye yasaanyizzaawo investor. Poliisi ng'ekitongole ekyetongodde, ekitongole kitegeeza an independent institution oba oluzungu ndogedde bulungi, kiri under government of Uganda. Era omusirikale oyo teyabadde muleeya, yabadde mu kyambalo kya poliisi, naye nga poliisi eri under government of Uganda. Emmundu omusirikale oyo gye yabadde akutte teyagisuubula Congo, teyagisuubula Kenya, teyagisuubula mu America, wabula mundu ya gavumenti ya Uganda. Era ne ku kigala kyayo kuliko nti government of Uganda. Kakati bwe nkugamba nti government of Uganda erina okukuuma ba investor, yeri mu kubasaanyaawo, awo mbeera mu kyamu ki? Ng'emmundu eyakozesebwa okusaanyaawo obulamu bwa investor eriko government of Uganda, nga n'omusirikale eyakubye investor amasasi, nga n'omusirikale yakubye investor amasasi yabadde mu kyambalo kya poliisi, naye nga poliisi eri under government of Uganda. Ekirala,
Bana abasajja gavumenti bekwase mundu okuleeta obutebenkevu mu ggwanga bo batebenkevu ekyo kyekibuuzo kirina osooka kizibu omuntu omuyala okumugabisa emmere yensonga lwaki nayo tubeera mu lumbe ffe abasajja abafumbi b'omuceere nga tonnatandika kugugabula gw'osooka kulyako oba osooka kuggyako gugwo otandike okugaba ng'oli mutebenkevu kakati ekibuuzo kiri kimu baganda bange ne bannyinaze bano be basuubira nti be balina okugaba obutebenkevu eri bannayuganda oba n'abagwira abawangaalira mu Uganda bo batebenkevu Mwami Yoweri Kaguta Museveni abasajja b'okwasa emmundu z'eggwanga okuleeta obutebenkevu mu Uganda bo batebenkevu emmundu eyo omuntu oyo omusuubira otya gikozesa obulungi ng'abaana be baasuze enjala emmundu eyo omuntu oyo omusuubira otya gikozesa obulungi nga mukyala we ali mu ddwaliro anoonya zaakuzaala abasawo baaganye mumukwatako omuntu oyo omusuubira otya okukozesa emmundu ebulungi ng'abaana be tebasoma ekinaavaamu agenda tutandika okukozesa emmundu eyo mu ngeri bbiri eitha n'obusungu ku bintu ebimunyiizizza oba ku bantu abamutawaanya oba n'olukujjukujju okutandika okunyagulula abantu kubanga kino kyalina kyekitiisa amawanga ne bwaba Putin gwe tutenda ndi musajja bw'amaanyi bw'awulira ng'evuga alyamu kanvaali naye ate gwe ogiwadde omusajja atannalya nga n'abaana be tebannalya mukyala ali mu ddwaliro ayagala kuzaala ne baaganya omukwatako talina ssente abaana baba banja school fees era batudde omwezi mulamba tebasoma emmundu eyo omuntu oyo agenda gikozesa ki omuntu omuyala tebamukuumisa mmere oba omunoonyako bunoonya ntondo kakati n'omuntu omuyavuyavvu atali mutebenkevu mu mutima n'ensawo ye okumukwasa emmundu aleete obutebenkevu eri bannayuganda oba n'abagwira bamusiga nsimbi abawangaalya mu Uganda oba n'abalambuzi abawangaalya mu Uganda obeera olimba Museveni ng'oyagala okuleeta obutebenkevu mu Uganda wallahi sooka otereeza obulamu bw'abasajja abo otherwise abasajja abo gye banaakoma obutabeera batebenkevu bannansi gye bagenda okukoma okujoonyesebwa abalambuzi ne bamusiga nsimbi naye ate kyannaku nnyo nti n'abamu mummweyo nga naye mwoli ogenda kutandika okujoonyesebwa kubanga mbe tubadde twenyumirizamu mu Uganda tubadde tulo ng'era obasanga abajegajega Museveni yatuwa otulojja nti ne lwebaka nga yakamala okuyonka ebbeere lya nnyina nga bakamuzaala Museveni yatumuleetera kakati achievement y'emyaka 37 gy'ofugidde ebadde nti nabawa otulo kyekyobugagga kye mukungudde mu gavumenti yange naye ate abantu bewawa otulo toli mu kubazuukusa mu tulo otandise bagugumula bugugumuzi mu tulo kakati then achievement ky'endala gy'olina nga Yoweri Kaguta Museveni ye abaffe omusirikale wa poliisi atuuka atya okugenda mu bammanerenda yeewole ssente poliisi teyina ssako abasirikale mubatemako ku ssente zaabwe bateeke mu ssako ya poliisi n'ab'amagye balina waazalendo yaabwe essente ezo ziba zaabuwaze ze mubatemako nga zaakubajunanga mu kaseera nga kano naye ekyewuunyisa tulaba muhoozi yatalaaga eggwanga tulaba akola zibbaafidde n'obubaga obw'amaanyi kwagulira emyenge egy'amaanyi n'embizi mulowooza nti ssente abaana bano ze batereka oba ze mubasalako si ze ssente ze mwagala okukozesa okutembeeta omwana wammwe oba ekintu kyammwe si ze ssente muhoozi zaagulamu omwenge n'embizi ku baafidde si ze ssente ezigula amafuta n'ezikozesebwa mu ziccopa okutalaaga eggwanga abaana bano ne batuuka okwagala okwewola ssente zaabwe ze baaterekayo mu buwaze ssente zaabwe ne muziba mma ne mubabuzaabuza kyebava basalawo bagende mu bayinvesita ne bababinika amagoba amangi so nga mwali muggulawo ssaka ezo mwabagamba omusirikale tereka muno tujja kuwolanga ssente kutugoba otutone nnyo naye buli we baagala okwewola batereeza ebizibu byabwe ssente mmwe bennyini ng'abakama baabwe muziba mma temwagala kuzibawa ze ssente ze mukozesa okwekkusa okwekuumira mu buyinza n'okuleeta be mwagala bajje mu buyinza omusirikale n'asigala ng'ajoonyesebwa embeera ng'ekkuba erisigaddewo kugenda wammanerenda n'amubinika amagoba
Omanyi wano wobanga oli mu buzibu buli kye bakugamba okkiriza era osayininga busayininzi nja kisobola because oyagala kwejja mu buzibu. Olw'okubanga oyagala okwejja mu buzibu buli kye bakugamba okkiriza nti nja kisobola. Bambi nga bajjayo zirooni mu bammanerenda abagwira oba bayite bamusiga nsimbi. Looni ejja n'etuuka n'emufuukira looni. Jjukira looni yeegejja naye omusaala gw'omusirikale ono gwo tegugejja. Kyokka nga n'omutono ogwo gwe bamuwa oluusi gukeerewamu. Kyokka gugenda okujja nga guliko amabanja ku dduuka aga sabbuuni, kuliko ag'eddagala ly'omwana, kuliko ag'amata, kuliko aga fiizi. Agenda okuyuza ebbaasa mwe bamuteeredde omusaala atandika okutemaatema ebimubanjibwako nga mwana wattu ate era still asigadde akyabanja mu kifo ky'okusigazaawo. Kati ne babeera frustrated nnyo, ne babeera stressed nnyo, ne batandika okukozesa emmundu ezo. So singa ssako ya poliisi oba ey'amagye zaali zikola omulimu ogwo bamukwata mmundu, osanga tebaali-tuuse ku mbeera ekola kintu ng'ekyo. Naye olw'obutali butebenkevu bwe balina kyova olaba bagenda ne beewola ssente bamusiga nsimbi we zibalema okuzzaayo ne babakompola essasi mu kawompo. Kubanga nkugambye emmundu eno gy'alina engeri gy'atali mutebenkevu agenda gikozesa mu bintu bibiri, eitha mu busungu oba mu bubbi. Kaakati ono eyakubye musiga nsimbi teyagikozesezza mu bubbi wabula yagikozesezza mu busungu ne mu butali butebenkevu obw'obwongo nga businziira ku nsabo ye. N'agamba ye lwaki simukuba famire yange n'emanya nti siiyo ne ŋŋenda eruzira ne ntandika okulya akawunga ak'obwerero. Manyi bw'oba eruzira oba mugenzi teri mwana agenda ku ntaana ya kitaawe n'agibanja fiisi, teri mwana agenda ku ntaana ya kitaawe n'agibanja mata, teri mwana agenda ku ntaana ya kitaawe n'agibanja emmere, teri mwana agenda ku ntaana ya kitaawe n'agisaba ttuwa. Kati n'omusibe abanga ali mu ntaana agamba kannette ŋŋenda eruzira kuba okwo kuba kukola ki? Kwetta. Naye nga mmwe mubatuusizza basajja mmwe mu mbeera eno. Ekirala mmwe abasirikale His Excellency Bobi Wine yabagambako gye buvuddeko ti omusaala gwammwe kakadde, mulina ebyobujjanjabi, mulina abaana bammwe okusoma, naye kyannaku nnyo era kya buswavu nnyo. Mulinga embuzi gye batwala okulya ng'ewalira ate netuuka n'okwagala okutomera agitwala. Omusajja ali mu kubalwanirira gwe mulwanyisa, kyokka ate ali mu kubanyigiriza gwe mukuuma. Nabagamba ebbanga lye munaakoma nga mumukuumira mu buyinza gye mugenda okukoma okulya ng'enkoko, kyokka nga ye alya nkoko. Yoweri Kaguta Museveni ekirala, abasirikale bangi mu bantu, bayingidde nnyo mu bantu. Nkiddamu abasirikale ab'ekika kyonna, abapoliisi n'abamagye bangi nnyo mu bantu, ogutaali badde musango. Kuba naffe kye twali twagala kuteekawo nkolagana wakati w'abamukwata mmundu oba ebitongole by'ebyokwerinda n'abantu be balina okuteekako obukuumi obw'enjawulo. Naye bazze nnyo ekisusse ne batandika okumanyiira abantu. Omusirikale oyingira otya mu bbaala omunywera abantu n'oyingira n'emmundu? Ye onyweramu otya ng'olina mu yunifoomu? Omusirikale bw'abeera mu yunifoomu bakugamba n'okugamba yeekolera. Tokkirizibwa kwana Pole Namaye. So Pole Namaye yali ankuba kawala kalungi, naye bakugamba tokkirizibwa kwana Pole Namaye ng'ali mu yunifoomu, tokkirizibwa kwana Namara ng'ali mu yunifoomu, kubanga aba ku mirimu gya ggwanga, oyo aba takwanibwa. Then ono aba mu yunifoomu aba anona ki mu bbaala omuli abantu ng'alina n'emmundu, atazze kukwatamu mutamiivu akubye muntu ccupa naye nga naye azze kukola kikunywamu. Bw'anaamala okugunya ne gumulinnya omutwe, jjukira bulungi nti talina ssente zisasula. Maama Naaki oba Bulaaka Lunkusu oba Bbeeredde n'obwedda agusunda, gy'anaakoma okugezaako mugamba nti owange akasente, bw'anaamuwoggana ennyo mu kutu olw'okuba n'obwongo tebukola bulungi, buliko ssega mwenge ku mutwe, agenda kukozesa emmundu eyo okukuba atunda omwenge. Oba ali kuba omusajja gw'alaba n'akawala ye ke yeegomba
ekituufu kiri nti bamukwata mmundu oba ebitongole by'okwerinda basusse okujja ennyo mu bantu ekireese obulamu bw'abantu oba ekitadde obulamu bw'abantu mu katyabaga oba mu matigga. Nazzi kuno ng'omusirikale bwe tumulengera tudduka misinde n'obwana obuto n'abantu abakulu. Essaawa eno n'akaana akato tekakyatya musirikale. Bwe kamala kamugamba musirikale kwenda huko kamuduumira buduumizi kubanga baafuuka bakomona. Naye nga oli omusirikale yatiibwanga n'omuntu omukulu, essaawa eno omusirikale tatiibwa na mwana muto. Omujaasi wa Idi Amin yayinanga ekitiibwa n'okutiibwa, ebintu ebyo bibiri. Omujaasi wa Idi Amin yayinanga ekitiibwa n'okutiibwa kubanga yalwangawo okulabika nga bw'alabika alabikira nsonga nti amagye ga Idi Amin gaalina ne gye galina shoppinganga ebintu tegajjanga mu bantu. Amagye ga Idi Amin gaalinanga gye galina okunyweramu. Amagye ga Idi Amin gaalinanga obutale bwago ng'omusirikale okumulabako omanya nti ekyalo kiriko omuswiba, kuliko omubbi, kuliko abbise mundu, kuliko omuyekera, kuliko kikwegamba omusirikale yabanga wankiso nnyo nga si wajjenjero ngera bwe walabanga Michael Jackson nga wonna waaviirayo abamupya emitima ne gibakuba bwetwa afande gundi azze kitegeeza ki? Ani yabbi naye bano ab'ennaku zino balinganga kawukuumi bazunga buzunzi nga nsanafu. Nswera ojja nti Uganda ewunya ekivundu bo babuukanga nswera. Buli enswera weewulira ekivundu bwegenda weegwa n'obasanga wano n'obasanga wali n'obasanga mu nnyimbe n'obasanga ku ddwa n'obasanga ku mbaga n'obasanga mu kwalula abalongo n'obasanga mu kusamira n'obasanga mu kukiyitirirwa n'obasanga mu misa. Buli wamu omusirikale alinga omusirikale, buli wokuba amaaso la musirikale. Buli round about olunaku olwaleero mu kibuga Kampala eriko emmamba y'amagye, eriko poliisi, eriko zikabangali, eriko abasirikale ab'enjawulo. Kati abasirikale bafuuse aba bulijjo, abasirikale bafuuse abatakyali bankiso, abasirikale bafuuse bakyenjeje, bafuuse ab'enjezi. Kyova olaba n'abantu babamanyiira. Mu bantu okubamanyiira ekivaamu ng'omusirikale akuba omuntu essasi. So ng'omusirikale oyo ye yaleetera omuntu okulowooza nti tuli muntu omu sirina njawulo naawe. Nze nina mutabani wange oluusi aba ayagala nnyo saagasaaga munange ne simuwa mukisa kujja nnyo kuba ajja kutuuka okulowooza nti tuli ku leve emu. Ajjanga kunvuma ebinnyo nga waliwo abagenyi. Ate abagenyi bwe banaagenda ndyoke mwamira emigga egibula okumutta. Naye ng'eba nsobi yange nze namwewa ennyo, nze namwesembereza ennyo okumulaga nti ndi muto munno. Kati omusirikale sigala ng'oli musirikale, civilian asigale nga ali civilian. Tetuganye enkolagana wakati waffe nammwe yeetaagisa, naye ate ebiseera ebisinga evaamu okufa. Kakati eyo enkolagana mwe tuli mu kuzannyira nammwe eveeyo kubanga bw'etuuka okuzza akaboga etwala bulamu. Oba ntegeerekese bulungi, bw'etuuka okuzza akaboga etwala buki? Bulamu. Tusaasidde nnyo famire ya investor. Kama amusaasira musonyiwe ebyamusobako. Nebaddemu era ku magezi gye bakuyita okusiga ssente. Soko onoonyerezeeyo nnyo. Bwe nali nkyali mu Abitex Promotions twayagala okuleeta omuyimbi omu mu nkuukaayo eyo gye twaleeterako Yvonne ne bamala ne bamuzzaayo. Twali twagala kuleeta Awiro naye bwe twakontaktinga manager we yasobola tugamba tetunnalamuza kansooke nnoonyereze ku mbeera y'ebyokwerinda eri mu Uganda nga buli kimu ekiri mu Uganda then tujja kubaddira. Olw'okuba ebyobufuzi byali bitandise okukola ejjembe, manager we yatugamba tusazeewo nga management omuyimbi waffe tasobola kujja mu nsi erimu butabanguko butyo nga ne muyimbi munnaffe yennyini baamuttira ddereeva we baamuwera okuyimba, tetusobola kujja mu nsi efaanana etyo. So ba investor nga tonnasalawo kujja ku investinga ssente mu nsi
soko onoonyereze ensi eri biki obibavuunulire mu luzungu.